Omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti e Makindye ye Gaadirwa atandise okuwulira emisango Dr. Henry Ssentongo gye yagula ku batuuze ba Nsambya Gogonya zooni e LC1 ne Katimba omuli ogw'okukola emirimu egy'amabala nga tebalina layisinsi okuva mu KCCA n'ogw'obukyafu. Dr. Ssentongo bw'atuuse mu kaguli ka kkooti asanze obuzibu omulamuzi bw'amubuuzizza oba ng'amanyi abatuuze abatuufu be yawawaabira wabula n'alemererwa okubamulaga. I only received what was purported to be his affidavit in reply, but I have not received an official reply in court. What do you mean you received what is purported to be? Naye ye yagenda n'awaabira ekifo naye ng'atamanyi nannyini kyo. Dokita bwe yawaaba nti akatimba waliwo ebbaala sigirabangako. Omulamuzi era atadde ku nninga Dr. Ssentongo okunnyonnyola lwaki avunaana abatuuze bano so nga si mukozi wa KCCA. Omulamuzi naye bimusobedde n'abulwa ekyokukola bw'atyo n'alagira Dr. Ssentongo okusooka okuddayo yeetereze akomewo ng'amanyi be yawawaabira kubanga tasobola kuvunaana kyalo kiramba. Bw'atyo ayongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba omwaka guno. So the hearing of this application is accordingly adjourned to 2nd of December at 2:30. Abamu ku abo Dr. Ssentongo be yawawaabira kwe kulizira bamuzaale Edward nga yamuggulako emisango 2 omuli ogw'okuddukanya ebbaala nga talina lukusa lwa KCCA n'ogw'okutuuza enkiiko ezitali mu mateeka nga twogeddeko naye n'alaga okusoomoozebwa kwalimu oluvannyuma lwa Ssentongo okumusimbamu olukongolo. Kubanga sikyakola goge mazima amatuufu bizinesi bagiggala ate byasaba bwengenda mu kkooti agamba bayimirize oba bajja kuyimiriza ki ekitakyaliwo wa bizinesi ziggale tekyakolera ddala n'abaana bange tebakyasoma. Bassentebe okuli owa Nsambya Gogonya zooni LC1 Michael Lutayo Orlando n'owa Nsambya Buyondo zooni Bukenya Siraje ne bategeeza nga bwe bazze okumanya abantu abatuufu abawawaabirwa n'okulaba engeri omusango guno gye gutambulamu. Era kyekindeese leero mu kkooti nkakase yali awaabidde ani nina tutuuse omulamuzi amugambye owaabira Katimba bba olina okuleeta erinnya ly'omuntu yini gwali okola ki gwali owaabira. Basabye kkooti okuwa abatuuze baabwe obwenkanya ne bekikwatako okuyingira mu nsonga eno ereseewo obutali butebenkevu so nga Dr. Ssentongo bwe bagezaako okumuyita mu nkiiko z'ekyalo teyalinnyayo. Enkiiko tuzikubye ebbanga lyonna nga twagala dokita alabikeko tumanye obuzibu bwe buli n'abatuuze abalala ekitasobose ebbanga lyonna. Kale kwa kusaba kwange kuli nti nsaba buli gwe kikwatako ayinza otuyamba gye Gogonya 1 ensonga eno tusobole ogijjawo mu mbeera esinga okuba bulo ennungi. Njagala omusaba n'abalabye TV eno yeekube mu mutima ategere nti abantu b'owansi balina okubeerawo ye bw'abanga yasoma n'afuna omulimu n'abanaka abaleke beetetenkanye. Ensonga za Dr. Ssentongo n'abatuuze tuze tuzikulaga mawulire agataliiko nfuufu nga n'olwasooka baatuuza olukiiko mwe bayisiza ekiteeso ekimugoba ku kyalo olw'okubaliisa akakanja. Saba obukulembeze bututaase Dr. Ssenfuma Josephine Innocent yakusakidde ekkulire lino ku Rwabugede TV.